Abuterevu nkwaniriza nate mudobozi ya parliament wano kuchenda munya kutonyezenya Radio Sapiens amanya muzukulu wansamba omugabi Lubega Francis ngai twagenze mukuumula na kutegezeza nti omukulu already mu studio mwali president his excellency Robert Kyagulanyi abanji gwe mumanyinga Bob Wine abalamuita principal mwali mu kizimbe naye munzikirize akadde kaneno yeyanjule ate tubenga tugenda buterevu ku nsonga eziri mu ggwanga. Mukulu sanyiso kulaba sebo nsanyuse nnyo kulaba mbalamusizaako nnyo mwena abasebo ne banyabo abatuwuliriza wano ku Radio Sapiens nze Kyagulanyi Sentamu aka Bobby Wine aka Mitembo mubanda wa Kabako wa Kabi. Sanyiso kulaba nange sebo kusi okoma okubeera waneno nga tugenda mu kulonda kwa 2 mugumu kati nkomyeyo okay tuyanziza ebintu ebiri mu ggwanga biraba bingi bigenda mu ggwanga. Amina wojidde nga abamu ku baana bo 19 abateereddwa naye bavuddeyo tibamanyi musango tibabavunanye nti mazza guno naguli mu mbeera eyo justice system n'embeera nga bwetambula mu ggwanga kirekawa amasiga gano agayina okuteeka amateeka mu nkola. Sebo webale kwogera ku nsonga eyo nja kwongera maaso nja kusooka nongo senti aba bateereddwa si baana bange wabula mikwano gyange bannange wetulwanira eddembe litali lyaffe kawabula ery'eggwanga lyonna n'okutakabanira enkyukakyuka naddala nga tukikola mu mateeka n'awatali kuyiwa musaayi be batadde 19 mwe muli Olivia Lutaya n'abalala njagala obbakulisaayo ekkomera buli lunaku infact buli ssaawa omuntu yenna gy'amala mu kkomera kuba kunyigirizibwa okwenkizo naye bannaffe bamaze ebbanga gwanvu Olivia Lutaya amaze emyaka 4 mu kunyigirizibwa naye nga kyonna kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka tebabadde na musango era tewali asobola kugamba nti balina omusango guno oba guli naye ekyo kyongera okulaga nti ffe tetulina siga ddamuzi tulina siga erinyigiriza abantu mwami w'Ebunyiddolo n'ekitongole kyonna kyakulira ekyo ekiramuzi kyalyamu bannayuganda olukwe banyigiriza abantu abannansi abatali basirikale ne bawoleza mu kooti z'amagye ekintu ekimenya amateeka. Owinyiddole aganye kumekinga sure ogwo musango ogwasalibwa constitutional court naye ne baapiiringa lwaki kubanga ayagala okusigala ng'ayamba Museveni okukozesa obubi office n'okozesa obubi kooti z'amagye ngazi anyigiriza abantu abatali bannamagye nga bawoleza mu kooti z'amagye nga bakomera makomera. So kulisayo bannaffe naye ekyongera tuwa ensonga okulwana okulaba nga tojja mubere ekigenderwa kiriwa bw'obanga osobola okukwata omuntu n'omukuumira mu kkomera okuva 2018 2019 okutuusa kati 2024 nga ogamba talina musango naye omutidde kuteeka ntiisa mumwe kuteeka ntiisa mu abo abagoberera ekigendero kugezaako kuteeka ntiisa mu bantu bakozesa omanye okunyigirizibwa kugenda level by level basooka tukwata nga batusibira ku poliisi bagenda okulaba okutuusibwa ku poliisi tekijja tustopinga kubanga onoosibayo abantu bameka ne batandika tuwamba natutemula naye era nekibanga tekimala ne batutwalanga mu kooti naye nga normally bw'otwala munnansi mu kooti ku musango ng'okwekalakasa oba okwogera ebintu ebiwagira enkyukakyuka tebimenya mateeka era ojja batwalayo ekooti ey'abantu ba bulijjo ebayimbule oba ebawa okweyimirirwa. Mwai Museveni kyakontrolinga ennyo era kyakozesa okunyigiriza abantu gemagye ensonga lwaki ebiseera ebimu ne poliisi bw'alaba ng'etandise okugoberera amateeka oba okwagala okugoberera amateeka adeployingawo abasirikale. Ekyo nno kikunnyonnyola lwaki n'abakulembera poliisi kati basirikale abakulembera ebitongole byonna byonna ebikuumaddembe basirikale n'abakulembera amakomero ebitongole by'amakomero ojja kusanga nga babihandinga military police. Lwaki? Kubanga ayagala amagye gaasobola okontrolinga gaapulesinzeemu bantu be bokka bokka kati ne kooti y'amagye gyasobola okukozesa ogamba oyo musibe ate temumuwa beyiro. Ozoolaba abantu bangi nnyo abatwalirwa mu makooti naye ne baweebwa beyiro naye abaana nga Olivia Lutaya babasiba ne baba mabeyiro bakikozesa kutiisatiisa abantu baba discouraging bamanye nti okugezaako okuwakanya Museveni
kyabulabe nnyo basobola okusiba ne bakubonyabonyeza mukomera ne bakuma ne bail. So ekyo Museveni agezaako okuteeka kutya mu bantu. Ebimu ebikwasiza Besigye kubanga abane kigambibwa yali alina ebyokulwanyisa. Bamukwatira mu ggwanga erya Kenya naawe gy'olina mikwano gyo nga Babu. Naye mukyaliwo. N'aleetebwa mu mbeera etaategeerekeka abangi baga nti emenya amateeka. Kino kirekawo enkolagana ya Uganda ne Kenya. Bwe kibanga omuntu ayinza okugamba nti kanzirukire Kenya nfune obuweerero ate asobola okuleetebwa. Njagala omanye nti Museveni gyakomye okukaddiwa gyakoma okuba omusajja omutiitiizi. Ate ngambye nti Museveni gyakomye okukaddiwa gyakomye okubeera omusajja omutiitiizi. Nti takya era emyaka gimukoze bubi ate gitukoze bulungi nnyo emyaka gye kubanga gyongedde okumukuba muto kino okulaga bannayuganda ti omuntu gwe batya ate yasinga obbatya. Ojja kujjukira nti bwe bankwata mu Arua yes 2018 bajjayo emundu 2 ne baziteekawo ne bagamba nti Bobi Wine tumukutte n'emmundu. Weewaawo emundu ezo oluvannyuma lwa byonna tetwaddamu kumanya mayitire gaazo. So eno gavumenti ya Museveni si bayiiya nga bwe tulowooza, si bagezi nga bwe tulowooza. So besanga nga balina okusala amagezi bwe banyigiriza Dr. Besigye. Ne baleeta emboozi nti bamukutte n'emmundu. Naye bw'oba otunudde omuntu yenna yena ategeera amateeka ne common sense. Omuntu bw'aba ngaziza omusango e Congo, polisi y'e Congo yemukwata oba ye Uganda. Bagambye Dr. Besigye bamukutte era bamuleese mu kkooti y'amagye ne bamugulako omusango gw'okusangibwa ne pisto 2 e Kenya. Weewaawo bye tulabyeko abavunaanyizibwa bano balaga nti bamukebera ng'afuluma Entebbe. Ne bwe yali ayingira Nairobi teyayingira na mmundu. Kale tugeze nti singa bamusanze n'emmundu e Kenya. Wano Uganda bibakwatirako wa nti munsanze wano Uganda tebakkiriza kuvuga motoka ng'onywa omwenge. Ne bakusanze Zambia ng'onyuvuga emotoka ng'onywa omwenge bwe kibanga kikkirizibwa. Wano bibakwatirako wa kubanga Besigye bandibadde singa badde n'emmundu e Kenya, polisi e Kenya yandimukutte bw'abanga giina mubenye bw'amateeka. Polisi e Kenya yandimukutte negamba ono gwe tukutte uno amenye omusango e Kenya. So gomanyi ki ate mwatu munempandiika yaabwe wano ne bagamba nti bamututte mu kkooti y'amagye kubanga bamusanze n'emmundu bamusanze ne pisto ate nge e Kenya nenga pisto ezo is a preserve of UPDF. UPDF kitegeeza Uganda People's Defense Forces. Naye kiwulire ekisoose Uganda. So Mwami Museveni ekyo kyongedde okulaga nti baludde mu bumenyi bw'amateeka kati sometimes tebanotisinga na kunotisinga tikimenya amateeka tekikyabakwata nako baludde mu bumenyi bw'amateeka. Yes. So tekikyabakwatako nti bamenye n'amateeka ate ekyennaku n'amaliriza nga abiyingizaamu ne Ruto kwega Museveni si kizibu kya Uganda yokka wabula ayonoonye ba president bonna abatwetoolodde. Sudan terina mirembe lwa Museveni, Congo terina mirembe lwa Museveni, Kenya naye etandise okwonooneka lwa Museveni. Of course twongera bwongezi kuzaamu bantu maanyi naddala wano mu Uganda bamanye olutalo luno tetulimu ffekka. N'abagala enkyukakyuka e Kenya okulaba nti bino ebyekisiru tebigenda Kenya nabo bali wamu naffe era balwana era tujja kuwangula wamu. So leero ngenza okukyalirako Dr. Besigye. Of course omulaga nti tuyimiridde wamu naye era njagala kyongera okulaga bannayuganda nti bano bannakyemalira bano bamenyi b'amateeka tebakyaswala obula baswaza buswaza. Of course tewali musango bayinza kusalira Dr. Besigye kubanga bino byonna bipaatiike naye era kyongera okutulaga ffenna n'abantu abali mu diaspora titewali ali safe. Bano betegefu okumenya amateeka sigaano gokka nene international law. Mukoyamu ne Besigye ali ate akulaga mugomo tatidde matugambuzi muli sango. Besigye mugomo kubanga
amanyi talina masango era n'ensi yonayo nekiraba era bino gavumenti ya Museveni bwegenda ng'erondoola abantu okubanga ebateekako ebisangosango so mugumu era naffe twongedde omugumu. Emmundu zebakwata nazo ziriwo? Emmundu zange tulina amasimu mangi bateekawo emmundu awo ne bateekawo nebiragalaga ne bateekawo ne byonna byabula so simanyi bakomako ki naye era nga bwe nkugambye bano si bagezi nnyo nga bwe tulowooza. Nalaba omwogezi w'amagye Felix Kulayije ng'ajobojja neŋŋamba kati bano abasajja ng'ayogera no nze njogera Luganda waliwo okwogera n'okubalaata n'okujobojja so mu myaka gye nnyina manyi nti ekigambo kye mba nkozeseza kye mba ntegeeza yayita ayogera bwogezi yayita balaata balaasi wabula yali akola ki ajobojja so ekyo kyongera okulaga nti tebawana bannayuganda kitiibwa basuubira tuli basiru ng'abali be baasanga myaka gy'ekinaana tebamanyi ffe tuli version ndala nnyo nnyo nnyo. Tuyanziza Popi ensonga ozuulire dakika ziri 38 zezakayita ku ssaawa ensonga ozuulidde Besigye atugambye alyoke abaana abakomezeddwa agamba nti kino kyongera kulabisa gavumenti eriwo tugenda mu kalulu olowooza bino byonna bigendereddwamu kubatiisa bwe kibanga bijja mu kaseera kano next year is a political climate no not just next year every day is a political climate fe bukyanga tujja mu nsonga zino buli lunaku omuliro guluba gutokota si byakalulu kokka yensonga lwaki baagala n'akalulu kaveewo oli mu byakalulu mu next year oli sure kagenda kubeerawo wangamba saawa zino bagezaako okukola kyonna kye basobola okukyusa constitution okulaba nga bajjawo okulonda kwa president bamulondere mu parliament nga Nita Amongo yabakulembedde bagala nti Amongo yabasalawani yabeera president bakozesa n'aba opposition okuleeta ebibozibozi naye ng'ekigendererwa kye baagala okukyusa baagala kukyusa constitution so ebyo baagala obikola olwa pressure gye baliko kubanga tebalina chance yona yona ewangula ate n'okubba kuba costinga nnyo so bino byonna babikola kubanga tugenda mu eyo line bagenda kugezaako nnyo okunyiga buli peesa naye ffe omulimu gwaffe kubakozesa nsobi kubakuma ku mungi butazikiza kulemezaamu era kyenkunga bannaffe bonna okukola oddayo ddi okusaba lwaki tosaba mu nduzo nga tugenda okukola ensimbi ezo kanziveeko kasooke tukwate obuyinza katunaziba bangi UCDA gye bateeka mu ministry ebyobulimi abangi kye baawakanya neera leader of opposition Joe Senyonyi yavaayo ne group ye naba nga bawakanya ensonga eyo omukulu ow'Ebutambala naye naba nga yavaayo naba nga yawakanya ensonga eyo abantu bangi ababiwakanya naye abamu ate ku bo naddala bali kudda olwa NRM ne bavaayo ne babanga ensonga eno bagisemba bagamba nti President Museveni yakola enkyukakyuka okuva mu Coffee Marketing Board najja n'ateeka mu UCDM neera byonna ebiriwo ebibala ebiriwo bya NRM tulaba opposition bagamba nedda abala balemeddeko nga mmwe abali ku ludda oluwabula oba oluwakanya gavumenti enteekateeka y'okukendeeza ensimbi y'omu bw'omusolo ekisooka temugiwagira oba mbi ekyokubiri mulaba ekigendererwa mu kino kiriwa kukendeeza oba waliwo akabonero akakusike oli musajja mukatuliki okusookera ddala njagala nnyo abatuuliriza bamanye amazima bamanye n'ebigambo byebakozesa ebiseera ebimu eby'oluzungu bitegeeza ki kaakati ye kennyini agambye yajjawo ekitongole ekya Coffee Marketing Board ekitongole ekyo nno kye kyali kigatta kiyamba ku balimi b'emmwanyi ozinoonyeza akatale n'okuzikuumira akatale akawaggulu emmwanyi okufaananako n'ebirime byonna ebyali biyamba ebitundu bya Uganda ebyenjawulo kuba Uganda teyali tebeerawo ku mwanyi yokka twali tulima pamba era nga waliwo ekitongole kye bayita Lint Marketing Board nga wali tulima taaba nga tulima ebintu ebirala bingi nnyo kwegamba buli kitundu kyalina ekyetunzi kyakyo kikirima naye mwami Museveni bwe yajja yayagala kusooka kwavuwaza bantu kijjukirwe ndi yasooka nakusala sente za ggwanga mwabaliwo abato muyinza okuba temwakirimanyako naye yasooka babbako ebitundu 7 ku buli 100 ku sente bannayuganda ze baalina
bwe yava ku ekyo n'agamba kakati kyeki bakuumanga bagagga n'agenda nga bidistroyinga mpola yakusooka ngulu eyo taaba gwe baali bafunamu sente eyo n'amuwamba n'abeera nga basubula taaba abamufuluma eggwanga balina kuba bantu be kyekimu kyeyakola ku Pamba kyekimu kyeyakola ku bikajjo olunaku lwaleero abasoga baavu nyonyonyonyo etani egula emitwalo 5 yavudde ku mitwalo 25 tani yali ku mitwalo 25 ate awo sukali yali bwa bbeeyi ntono yali kilo yali 35 nenga tani ebikajjo egula emitwalo 25 nga tebyali bikyalinnye ne bukyanga babiwamba ne babiteekako layisinsi ne bakifuula nti no omuntu abitunda alina kubeera muntu waabwe wadde kati kilo ya sukali egula 6 naye tani ebikajjo egula emitwalo 5 kwegamba yakikola kumakinga sure nti ababitunda bebafunamu ababirima tebafunamu kuba gwa birima tosobola nabiguza muntu mulala ekyo nno kibaze bakola kati kyebakoze ne ku mwanyi yes twalina coffee marketing board nezi cooperatives endala nazijjawo Mugisu nezivaawo kakati ne bazaawo Uganda Coffee Development Authority well ekitongole kibadde tekikola maximum tekikolanga biri bwe byakolanga nga cooperatives bwe buzakolanga naye nga kiyambayambako Mwai Museveni agamba kibaddemu obulimu enguzi abadde benguzi ani abalonda mbadde ngamba nti abadde bakikulira be babadde babalonda naye wakiri nga kitaasataasako abalimi era no recording ebiwandiiko biraga nti obulimi bw'emmwanyi n'okufuna mu mmwanyi badde bweyongedde n'okuzisuubuza ebweru w'eggwanga 4.7 million bags bubadde bweyongedde naye nga bwe nkugambye nti buli kintu ekirimu ssente Mwai Museveni ayagala kibeere nga ky'abantu be n'agamba kati zino emmwanyi zirimu ssente bano abantu naddala bano abawa ne Buganda neyo mu Bugisu n'abalimi b'emmwanyi abalala zirina kubeera nga tezigaggawaza bo nga zigaggawaza bafamire ye ekyo nno kikunnyonnyola lwaki kati emmwanyi bazikwasiza abafamire ye bazikwasiza bafamire oba bakolera famire ye wakirabye nti kati ekyuma ekiprosesinga emmwanyi zonna ez'omu ggwanga bakitadde entunga mu kwegamba olina okuvuga Malaba eri Mbale gye balimenya emmwanyi kiri kumpi ne Kenya. What is the logic? Naye olina omwanyi okugivuga ogijje Mbale ogitwale entungamo ogikomyawo ate Mbale logically tekimakinga sense naye Museveni afaayo nkugambye ebyobugagga by'eggwanga byonna bagenze babifunza nga babiwa famire tebakomye ku mmwanyi kuba wetwogera ku mmwanyi bayinza okulowooza tufa ku balimi b'amaanyi bokka naye n'abo abalina ebyobugagga eby'omu ttaka tunuulira golodi ow'omu ggwanga yenna siwe Kalamoja yekka naye oba ali Busia oba ali Buganda nti ali Mubenderu baali oba Kasanda yenna ojja kusanga ekirombe bwekitaba kya Museveni kya Janet bwekitaba kya Janet kya Sale bwekitaba kya Sale kya Muhoozi bwekitaba kya Muhoozi kya Sodo bwe batyo bwe bakola so Bannayuganda kyenjagala bamanye tikino tebakikola ku lwa bulungi bwa ggwanga balina aboogezi ate nga babajjamu ffe alonda muntu ayogera olulimi lulumu naawe muntu alina eddiini emu naawe muntu gw'owuliriza oba gw'ossaamu ekitiibwa ne bamuteekamu obulimba ne bamusasula ssente abo abantu abatajja ku radio nti no ayogerera okutwala emmwanyi zaffe nti alina ensonga nti yawandooza yanjawulo okale oyinza obutakanya naye yawandooza ye nedda abo nabo bakozi kino kigenderere oku impoverishing abantu eyo bagiyita economic genocide okutta abantu mu byenfuna economically so abo ababogerera nabo babeera bakozi kyeboogera kyekyamu kankubuuze oba Mwai Museveni agamba nti baagala kukendeeza nfulumya ya ssente za omusolo oŋŋamba otya nti tulina ejja erya UPDF ate gwe nosaawo eddala SFC nga muwa omusolo yalisasula yomu oba tulina Ministry ya Energy lwaki bateekawo UNOC oba tulina Uganda Revenue Authority lwaki bateekawo Revenue Intelligence Unit nga ya State House ogwo musolo tulina abakulembeza abalonde bonna naye Mwai Museveni yasaba ba RDC
tekyamalira kuba ayagala okuwa abantu b'emirimu asobole okufuna ensonga ebasasuza emisaala n'ateekawo ba assistant RDC tekyamalira ba assistant n'abateekako deputy tono ye deputy assistant RDC kadija kusanga ataddewo deputy assistant so agenda akikola ekyo akuleetingawo ayokesaamu oba amenyunguzaamu office ez'enjawulo emirimu agikolamu duplicate asobola okufuna ensonga lwaki asasula sente z'omumisolo oŋŋamba otya nti oyagala kendeeza sente omusolo zafulumye nga gwokozesa biliyoni 2 n'omusobyo olunaku lwalako webake more than 2 billion shillings mwami 7 zakozesa kwegamba alya eddwaliro ddamba omusajja oyo gwolaba okumanya mu binnyo so tebalimba bantu tibagezaako kukendeeza nfulumya ya sente nedda bye balina okugatta bandibigase naye tebabigatta kubanga tebatunulira kusevinga sente nabigase ekyapamba yamugatta dayare n'agigatta no yabikwata ekyali kigenderwa mu dayare kuba yali ayagala obuyinza bucentralizing ewantu wamu asobole okulagira nti kiwoono ngera bwe kyabeera kati amata abagafulumya abantu be bawa muwala we ye nannyini mata bwe bakikola ku vanira kakati abantu 2 3 mutabani wa Suduli n'abalala be bafulumya vanira yali ku mitwalo 3 kati wa 15 ekiro naye akatale k'ensiyo na vanira tagwanga akyagula kyekimu so obwo bubbi obwenkukunala abantu abalala tebajja kiyita ekyo kuba baagala okubeera politically correct naye nze munansonyi wanja kiyita ekyo obwo bubbi obwenkukunala okay Ddoboozi ya Parliament mwoli ebuli lwakutaano nankutegeeza bwe tubeera nga tutambuza ensonga neera nga tukyali ku nsonga eyo walabe byali mu Parliament okusikomugo kwali mu Parliament abamu kye beewuunya okulanga opposition ate beekuba agamba yikabadi kyakali wano bino nno byaliwoko weewaawo tebyali on the same topic naye byaliwoko mu kisanja kye waliyoko mu Parliament ne tulaba amagye nga gayinvadinga Parliament ne gayingira ekikonde ne kinyooka n'ebirala kyekimu kyetuzeemu okulaba in the same scenario but on a different debate level ya debate kaliba ya Parliament ekisembayo Parliament ekyayina omugaso if army can enter nekuba ababaka speaker oli kyeyayogera no kyeyayogera nti sibamanyi olaba kikyaso Parliament ekyayina omugaso okusookera ddala Parliament lubanga lukiiko naye nga referee ye speaker referee yennyini speaker ye yakolaga nti alina kyekubira tena n'abantu baatayagala newankubadde bannaffe bangi bagezaako okubuzaabuza ensonga eno naye obusosoze n'obukyayi naddala ku baganda bwalikirya no kati mwe batiisa ne muddaano ku radio ne mugamba abantu monedda naawe tebabaagala tebakwagala omukazi yayimirira ku radio mu Parliament ngeri mu Buganda wano n'agamba making sure abaganda tebaweza numbers mu bufunze yagamba mu making sure mukole kyonna kye musobola okulaba nga abaganda tebalina ddoboozi tebawulirwa era nga n'ekibayamba kyonna kinyigirizibwa ge mazima ago n'ekyo yakyogerera mu Parliament ngeri mu Buganda ku TV bw'aba asobola okwogera ekyo guluuza bwe batukwata eyo gye baba batulugunya batugamba ki kugambye abaana bavuddeyo nga balipoti nga bagamba batulugunyiza batunyiza obusajja batukozeko buli kikolobero kyonna nga batulangira kubeera muganda bakutte emagalo batuse zino ennyindo nga batulangira gwe muganda gwe lwakyo gwafuka musango ekyennaku bwe tujja ne tubyogera baganda bannaffe ate be bayamba abo abatunyigiriza okwongera otunyigiriza abakozesa ebigambo by'Oluganda bisinga okubabikkirira obalaba ababikkirira Speaker Anita Amongo abamulya mu ngalo kubanga bawaayo obusente bwabye ku bantu bawano so ekyo njagala omanye nti Mwai Museveni yakozesa Speaker Anita Amongo byayogera byonna biba bigambo bya Museveni era bwe bukyayi bayina si ku baganda bokka naye bannayuganda bonna naye yo nga nvuddeyo embeera yali mu Parliament of course teyasanyusa n'omulundi n'ogumu sijja kubeera nti nenyabo nenyasira bakyamu kibakusaidi yaffe
sometimes wabao eneisa etali becoming ne kuside yaffe ate n'omulabe waffe ayagala nnyo ne tubanga tukontana Afrika kubanga kyali kyannaku okulaba nga ate aba opposition honorable Zake ne honorable Akolo nga bakubaganye kyendowooza nti kyali kirungi bonna nayogerako nabo era ndowooza nti the best way forward kumanya nti bonna basibe tukyali ne principal His Excellency Robert Kyagulanyi nga tukuba torch mu mbeera y'ebyobufuzi mu mbeera y'ebintu bya bulijjo nga bitambula mu ggwanga ye nga bwabiraba gwe bw'obiraba obanze bwembiraba oyinza okuba ebirabira ku side kono nga yabirabira ku side eri endala naye kkiriza ate wendowooza ekitiibwa mu maaso we n'abankuyise naawe tujja kuba tukuwa ekitiibwa ate nga naye bw'owa ekitiibwa abantu abali mu studio. His Excellency obadde okyatunyonnyola embeera eyali mu parliament. Parliament sije mulina okubeera yo n'essuubi lwansonga parliament bagikozesa kyonna kye baagala ne bagamba Museveni n'alagira ababaka ba parliament timuvotinge nsigale nga ndi president ne bwe mba nfudde nkakasa ababaka ba NRM bakola ekyo bali saagala gamba kubanyi badde ngenda gamba mbawo ekitiibwa naye ate aweera mba nnimbye kubanga si bonna newankubadde mulimu ate abaagala ensi yaabwe naye tesuubi tebalina kulibeera mu parliament bagikozesa kubba sente zamu omusolo naddala bwe banga erimu abo abantu abatafa mu kugwanga nga Banita Amongo n'abalala mulimu n'aba opposition naye nga babakozesa bangi nnyo bagenda ne mu parliament nga bagendedde ku tiketi yaffe nandibadde ndi wano njogera biwoomerera byokka naye tesaagala kulimba abantu bangi bagendera ku tiketi yaffe naye bo ffe bwe twali tulwana okujjako nakyemalira bo nga baagala kutereeza mbeera yaabwe yabyanfuna ffe twagala Uganda mpya bo baagala motoka mpya baagala suuti mpya era owabalaba bannaffe abamu olwasala ne bagenda mu parliament bo baalinga abafunye ekyokutunda tyanzi kati ompa mmeka bwe bawaayo 4 bwe bawaayo 5 bwe bawaayo 10 2 ebimeka so that is how it has been. Bannayuganda bulijjo mbagamba nti parliament tugikozesa nga fighting front twebaza Katonda titulinayo bannaffe abatannatunda bannayuganda omuli ba Honorable Senyonyi ne banne bakulembera batukoze bulungi nnyo era twongera okunga bannayuganda nti bo exercising amaanyi gaabwe tetunnatuuka bwe twagala kubeera naye we tuli si we twalinga gwe lowoozaamu nti singa abannayuganda tebaasalawo kwesitukiramu abatembeyi ba DJ bano bakubi ba bifaananyi bano bannamawulire bano bayizi bonna ne basitukiramu singa twafuka dda basireevu naye abatunyigiriza naffe tubatwala abatubbako sente zaabwe ffe bazibba basangula maziga bazibba basangula ntuuyo tubaliisa bubi sente zaffe ze batubbako tubateeka mu depression tubateeka ku stress era ke kaliro ke twagala okukeepinga on tulwanyisa buli kimu kye tuyina tulwanyisa amasimu gaffe tulwanyisa essaala tulwana buli mu ddiini ey'enjawulo tulwana ku intaneti tulwane kati wano saa zino ndi mu lutalo lwotalabangako tulwana kujjako Museveni okumunafuya okumukuba buli koona okumakinga sure bannayuganda bamubuuka okuviira ddala ku mwana omuto buli omu akole kyasobola okumakinga sure kino kigavumenti ekitunyigiriza kigwa bannayuganda bafune eddembe lyabwe basobole okuteeka abakulembeze abaana bawuliriza abaana bayamba. Munnayuganda abe n'essuubi mu parliament yalonda abagenda ekyo n'ekibuuzo yalonda ekyo n'ekibuuzo kikakali okusookera ddala njagala munnayuganda abeere n'essuubi togwangamu essuubi ekyokubiri essuubi olina ddibeera mu mwani muggwe gwosookera ddala okuba namu essuubi kubanga parliament gwagiwa amaanyi ne president gwamuwa amaanyi so webeeramu essuubi bw'ofuna omukisa okusindika omuntu mu parliament sindikayo anaabeera accountable ate constantly obeere ng'omureminding abeere ng'akimanyi nti n'emiggo oyinza ogimukuba kyenjogedde si kirumamu gwe munnayuganda MPwo yeetaaga abayeere ng'amanye nti okimanyi emotoka gyavuga gwogimuwadde neze engato zavimbiramu gwozimuwadde ku kaluluko okusendeyo omusolo omulimu alina okukola kwe kumakinga sure ayogera ebyo ebikukiikirira ne bwe bitabaawo ne bwatabifuna naye nga munnayuganda mulaba nti kyalwanirira saawa zino tetunatuuka
we twagala kutuuka naye tuli confident kubanga tuganya okugivinga up fe obuwanguzi bwaffe kwe kubanga tetunnawanika obwo bwe buwanguzi bwaffe era tetugenda kuwanika so twagala ne Munnayuganda abeere n'essuubi amanye nti for as long as you don't give up we shall win ky'omukisa omulungi tetuli bakadde ng'abo betulwana nabo kiraga nti chances nyingi nti tugenda kutuuka mu nsi ensuubize tujja ba outliving mpozi nga batutemudde ate ne bwe batutemula tusobola kufa ne ngamba mbu bannange nfudde awo mba simanyira kigenda mu maaso kati nga manye kigenda mu maaso kanfaafagane nabo ofaafagane nabo wegomba nabo bakulabeko nga obakutemu nga bali wali nanti ogambye bajja kiraba bajja ate sinze ng'omuntu kankubulire muganda wange kino tekiri ku Bobi Wine singa kiri kunze nandibadde already nandibadde nga luuza kuba siri sure bayinza n'okuntemula mu bbanga tono bayinza n'okunsiba bayinza n'okukola ki so tekiri ku Bobi Wine kufuuka president no nze sigenda ku giving up ne bwe mba situuseeyo n'abalala manyi nti tujja kutuukayo ng'abantu nga bannayuganda olunaku lwaleero nwana nga manyi nti wadde Frank sente zataliiwo mba omuntu naye ali nange mu lutalo luno leero nwana kuba wadde Rita Nabukenya manyi taliiwo naffe mba omuntu naye ajja kuba naffe ali naffe so ekyo kye tulwana nange bakyali banga bali embaale abaliwo abali mukomera balwana yonna gye balwana nga bamanyi nti ndi nabo ekyo kye kitugatta spiritually yeah. Dakiika 8 zezakayita ku ssaawa 2 ezakawungeezi kale ensonga ozuulire agambye bannayuganda mubakube bwagambye ab'ebitibwa banaabakuba sigambye mubakube sigambye tonkote nga bubi bujja kukubisa abantu emiggo ze sigambye nti mubakube ogambye eki wadde era sigambye nti tebabakuba sineeyogerera byange eddoboozi lya paalamenti Bobby Robert Kyagulanyi wangi nyatwe balambulukufu ogambye ekye nzira ngambye ab'ebitibwa banaabakuba mbuziza sigambye babakube bani ababibambaza esooka ompulire bulungi nange sigambye babakube weewaawo basobola okukola naye badde obuuza banaabakuba ab'ebitibwa banaasobola okubakuba kati ekyo obuuza kibuuzo naye nange kambuza ekibuuzo owaayi oluusi ab'ebitibwa tebabakube fenna twebuuza bwebuuza bwebuuza banaabakuba zengamba tebabakube naye nze naawe kyetuba tukanya nze naawe kyenyaga tukanye tibasobola tibasobola so baganda baffe bandyeyisiza mu ngeri essaamu abantu ab'ekitiibwa bamanye tibasobola okukola ki kyoyogedde ddoboozi lya paalamenti mwoli atuwuliriza ensonga ogiwulidde awo tetugenda kubanga ate tugattako wabula agambye beeyise mu mpisa etabaleetera miggo ate eyinza okukola ki omanyi lwaki tombuuza ekibuuzo ekirala abantu bange banagamba mbapasulidde tukulabye nga oli mu Countrywide Tours mu bitundu ebyenjawulo twakulaba Jinja Buyikwe Soroti ndoza wiiki emu emagado olina okugenda enakasongola naye nolemesebwa olw'embeera omwogezi wa poliisi yayogera omukulu Kituma Rusoke yagamba nti group yo naawe mwaviolatinga amateeka ga traffic yensonga yaki bakulemesa ku left nga bagambye tuvugire ku right oba yajja tubulira ki yali ategeeza n'atugamba nti yensonga yaki bakulemesa n'okuyiwa amagye mu kulemesa okugenda ekyokubiri batugambye bakuwandiikidde ebbaluwa ku nsonga lwaki bakulemesa neera ati naye abasuubira okuba nti gwe ogendayo musobola okuba nga mugonjoola ensonga ezo kasobola nfune Rusoke ate oluvannyuma omukulu tube nga tukomawo naye. We have not got feedback from them, but when we get feedback, then we shall answer them. We have always been in contact, and I know and I'm sure
anytime they will be getting back to us. Police wrote to Noop. We have not got feedback from them, but when we get feedback, then we shall answer them. We have always been in contact, and I know and I'm sure anytime they will be getting back to us. Abuterevu yoyo mkulu omwogezi wa polisi Kituma Lusoke ngagamba ebbaluwa yatuka ekisooka ebbaluwa mwagifuna ekyokubiri muli beeteefuteefu okugenda mugonjola ensonga zino singa tekiggwa bwe kityo kyekiddako kyenjagala omanye nti polisi nga amagye ng'ebitongole byonna eby'eggwanga byonna byayonooneka kuviira ddala ku mwogezi waayo bafuna asinga okuba nga taiswala kuviira ddala ku Simeon Nsubuga ne bayita Tannabakooba ne baleeta Kayima ne baleeta Pole Namaye ne baleeta ono omusajja Kasinge ne bayita Kasinje ne baleeta ono Enanga ne bava ku Nanga ne baleeta bonna naye balondayo abasinga obutaswala. So aboogezi b'ekitongole kya polisi bo njagala bamanye nti twabamanyiira ne Mwami Lusoke byalimba tebinaba na kunyuma nga byenanga kuba ebyanneyananga n'okuseka twasekanga nono tasesa na kusesa unabowa n'okubowa bakomyewo enanga byonna byebimu biswaza buswaza. Anyway ebbaluwa yatuse bw'oŋŋamba nti nno oŋŋaanya okwogera n'abantu enakasongola kubanga nvuga bubi lwaki toŋŋaanye mu kkubo amagye n'ogateeka eri gye ŋŋenda bano abantu okusookerera njagala omanye nti batya nnyo z'okundaba nga njogera n'abantu naddala wano mu Buganda kuba bagamba oba oyagala okwogera omuntu akutegeere yogera olulimi lwategeera naye bw'oba oyagala okwogera n'omutima gw'omuntu yogera olulimi lwe oluzaalirano. Kati nze mbagamba ebintu wano nga ngulowooza nga n'emitemba alinnye bo bakimanyi bulungi nnyo ti buli twogera n'abantu batongera obakyakinga kati bafuna ensonga yonna egezaako tulemesa okutambula singa ogoberera ekyomukisa omulungi tubeera live ku internet ku social media handles zonna baba batulaba bw'oba otunudde tutambula bulungi mu kkubo poliisi bwe batezze kukyankalanya tewabaawo kukyankalana neniwane bwe twadde tugende buyikwe nduuzanga banoonya nsonga eyimiriza nkoŋŋaana zaffe poliisi ennyini yazze nga yevugira ku side ne side enkyamu ez'ekkubo newesanga nga ate abaana baffe be balina okutaasa abamootoka eziva eri poliisi ereme zitomera. So abo buswavu bwabwe nenze njagala okukakasa abantu nti buli wamu yonna tujja batuukako oba mu sitayiro ki oba mu sitayiro ki kirungi bakimanyi ffe tuli babanda. So tujja batuukako bannayuganda, we shall reach you physically and speak to you. Ebbaluwa yafuniddwa batuwandikira ebbaluwa balinze mubaddemu muli beeteefuteefu okubaddamu oba okugendayo mugonjola ensonga ezo kakati anyway ebyo mirimu gya secretary general nze oba balemeseza oba tebalemeseza nze nkyatambula gasaawa zino tuli mu kwogera ne bannayuganda ogumanyisa piensa gyetuuka ate bwe nva wano manyi gyensibira gweteekako social media kujja kundaba tuli wano nayinza okuwulira nti ate ndi mbaale kati bo tebanyinako control oba ogenze batogezeeyo oba batuwandikidde oba tebatuwandikidde oba batulese oba tebatulese tujja kutuuka ku bannayuganda tubagambe byetwagala obagamba. Bobi Wine, Robert Kyagulanyi, are you a threat to the current regime? Not me. Totunulira nze nganze. Bino byenjogera si byange ng'omuntu. Bino njogerera bannange bangi nnyo abali wano n'abataliiwo. Njogerera abo ba boda boda. Bino byenjogera bya Olivia Rutaya. Bino byenjogera bya Machete. Byenjogera bya Eddie Mutwe, bya Lubongo, bya Waiswa Mufumbiro, bya Nubianiri, bya bannayuganda bonna. Byaba abaana ba boda, by'abaana ba university,
abatalina mmere. So are we a threat? Am I a threat? No. Are we a threat? Yes. We as a generation, we as oppressed people, we as hungry and angry people, we are a threat because we are angry and we are hungry. And there's going to come a time when we have nothing to eat and we shall eat them. Yes. Kabadde mu luzungu. Abantu tebalina kyakulya. Tetulina kyakulya. Tujja balya. Okulwanirira obwenkanya mu nsi eno kwe kumakinga sure ekkooti ziyamba buli muntu. Tolina kuba mulimu munnabyabufuzi okuyambibwa. Tomanyi wogenda kwetaagira bwenkanya. Bulwanirire bubeerewo ensebere n'obwenkanya so that bw'obwetaagira bukuyamba, so that weetaagira poliisi ogenda nga tolina bbawo ateza amafuta okuyamba, so that weetaagira ekkooti tolina gulirira mulamuzi. Ekyo twagala okuteekawo ye Uganda gye twagala, gye tulwanirira, gye tulafubanira buli lunaku era gye twagala okutuukako. Njagala saawa etumira etuuse oba nindeko okutumira? Tumira. Naye entujjo. Ya bukatuliki eyo entumira entujjo y'obukatuliki. Naye njagala n'okutumira. Kale entujjo otumidde ki? Njagala okutumira mikwano gyange bonna naddala abo abadde mu kkomera Olivia Lutaya bamaze ne bamusesema alhamdulillah twebaza Katonda ne baganda baffe bangi nnyo newankubadde babafoosinga ne babakkiriza emisango gye batazza okubateekako eryo ebbala. Tubasabira Mukama abagumye, tuli nabo tukyagenda maaso ffe n'olutalo tetuzikizanga era tetugenda kuzikiza. Batumira mwenna aba freedom fighter, maliriza nga ntumira abavubuka mwenna abaagala ensi yammwe, temwenyooma naddala abasomyeko muveeyo mwesimbewo. Nakyo tunulira nze. Naawe waako muveeyo mwesimbewo bino ebifo by'obukulembeze byammwe. Totunulira Kyagulanyi nti Kyagulanyi agenda otutaasa, gwe ogenda okwetaasa. So muveeyo mwesimbewo ate mwereze abantu n'omwoyo gumu so that tubeera bangi nnyo tusobole okutaasa ensi yaffe tubeere mu nsi eyagaza. Mwebale nnyo mwebayida okupuliriza. Mukama abankuumire ab'entujjo nammwe Mukama abankuumire abayimbi mwenna abaagala ensi yammwe Mukama abankuumire bw'alaba mutandise okwonooneka abatwale. Ddoboozi lya Palamenti mwe tubadde n'omukulu Robert Kyagulanyi aka nkamaze yawo. Mbatumidde ne mikwano gyange abaana b'embogo mbatumira Jjajja Lupere n'abalala mwenna mbatumira. Mwebale kwagala kika kyammwe, mwebale kwagala Buganda, mwebale kwagala Uganda. Muzikirize enkome wano nsigadde muzukulu wa Nsamba Omugabi Lubega Francis Mawulege gaddamu tukwatagana olwokutaano olujja programu y'emu essaawa y'emu. Member agaliza kende.